Nja tusamba NEC mu Stanbic Uganda Cup ompera gutaso ko samba gwali ejinja NEC yaje netukola amali gali gagole mukwemu tuze mupira gunonga NEC eri ku advantage nti yateba mweri ne tugenda kiriza nti kulaba nti NEC tuteba mu ne wano na kubaderi waka ejja kuloza nti yeri mu kifana kirungi ne twazenga tuli prepared twakasamba NEC emirundi yesatu mu league n'omundi gumu Stanbic Uganda Cup nenge emirundi yesinkanye doza tetuna wangula mupira gonda ekyunye nje tukoze twakoze maliri tuzze mupira guno nga twagala kumenya ekyo kiraga nti NEC tunagikubako yakatukuba gumu nafe twagala tulabe nga tugikuba mupira guno sobola ku advance nga ku final ya Stanbic Uganda Cup. Tuli betegefu okusinziira ku performance gye twateekawo ku Sunday first leg ya Uganda Cup. Suubira nti amaanyi ge twakozesa kwogwo omupiira tugenda gezaako kubanga tugongerako tulabe nga tufuna obuwanguzi.